Hello everyone, how are you? Nze Nalongo Nalubale nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe e Bugabasese muli mutyaba ssebo ne bannyabo. Mwebale gyonna gye mutuusaako engalo, mwebale gyonna gye mukola ne gye mutakola, kubanga ne gye mutakola era kiba kituufu muleme gikola. N'olwekyo era tubeebaza olw'ensonga eyo. Kale kaakati mu mulamwa gwaffe guno ogwa ekikolo n'eddagala, olwaleero tugenda kulaba enkooge. Enkooge eno bannaffe bagiyita Tamarindus indica, ye species y'enkooge, naye nga ebirungo ebirungi ennyo biri mu bikoola, biri mu bibala ne mu kikuta. Enkooge muteekeddwa okuba mwali muzirabyeko, batera ozzitunda mu katale eyo, zituŋŋuunamu ng'oziridde, era kibala kimera nnyo nnyo mu malungulungu eyo mu bifo ebikalukalu. Kale nga tutunuulidde enkooge eno, erimu acids ennungi ennyo eri omubiri, era bw'oba nga ogikozesezza enkooge ekendeeza asidi ali mu lubuto. That is, waliwo bano batulya olubuto ne luntumbiira ne lunzimba. Enkooge ddagala nnyo nnyo nnyo. Erimu ebirungo bingi ebiyitirivu obulungi era ebiyamba ku malnutrition. Abaana bano batwalwadde kwashako, omusana, siina appetite, enkooge ddagala nnyo. Mbasomesezza ne mbagamba nti eddagala lino egganda si substitute eri eddagala ezzungu, nedda. Kubanga eriyo abagamba nti kati nze nga bwe nkozesa eddagala egganda ate lino ezzungu kandiveeko. Nedda, si bw'otyo. Wazira bw'oba oyogedde n'omusawo wo asobola okwadvisinga n'akubuulira nti ekika ky'eddagala eryo kisobola okutambula obulungi ate na lino ezzungu ly'oba okozesa. Kubanga kati tulaba ng'enkooge eri anti-cancer. Amakulu nti bw'oba ogikozesezza n'ogyettanira buli kiseera ojja kwesanga nga toyina kulwala kansa. Enkooge eyina vital oils, kwegamba oils ez'omugaso ezaalisangiddwa mu birime 5 zonna ozisanga mu nkooge emu. Oils ze waalisanze mu cinnamon, that is budalasini, mu nniimu, mu rosemary n'ebirala byonna biri mu nkooge etya emu. Enkooge ejjanjaba akataago, enkooge ejjanjaba akabengo, enkooge eyina antioxides ezirongoosa omubiri. Waliwo bano bannaffe abayina obulwadde bwa sukaali, enkooge eyamba bulungi nnyo okujjanjaba sukaali. Tugikozesa tutya? Enkooge eno tuginnyika mu mazzi. Osobola okufuna katugeze bifruits nga 3 n'obiteeka mu mazzi ag'okunywa n'obibikkiramu, kati enkeera ku makya n'osunda n'osengejja n'onywa amazzi ago nga tonnalya kintu kyonna. Enkooge ekujjanjaba bulungi obulwadde buno obwa sukaali. Abantu abalina akabengo, waliwo ambuuziza nti abalina akabengo babeera batya? Akabengo kano kaleeta omusujja mu bantu, naddala abaana abato keeraga nnyo. Kabeera mu mbiriizi wano nga kakaluba. Era edda oba mujjukira nga bwe tulya n'okkuta n'odduka emisinde nga kakusimba n'ogamba akabengo kansimbye. Abantu abalina akabengo mu biseera eby'obunnyogovu bakiyita kikuubuuko. Atandika okufuna engeri y'olusenyigasenyiga olwo olukulukuta. Omuntu alina akabengo aba teyeeyagala kubanga aba taggwaamu
musujja, abeera n'omusujja ogwo ogw'olutentesi olutamuggwaako. Kale endwadde zino zitambula awo ne zikwatagana bulungi n'akataago n'ekibumba. Bw'oba tozanguyidde otandika okubeera nga omuntu ayina kwashako oba ebirwadde ng'ebyo. Kale enkooge eno eyamba nnyo nnyo nnyo. Eriyo abazadde abatwala abaana ku masomero. Abaana tubatwala ku masomero eyo naye oluusi tebafiidinga bulungi ne baba nga tebafuna bulungi nutrients ze beetaaga nga bwe bazifuna nga bali ewaka. So omwana musibirire ku nkooge, omulagirire n'enkozesa yaayo. Akozesaako n'anywikako mu mazzi n'aganywa, abamu bamanyi n'oggafumbisa. Enkooge ejjanjaba enkaka. Eddagala lyonna erijjanjaba ekibumba lijjanjaba enkaka kubanga enkaka esibuka mu kibumba. Omuntu alina enkaka atandika okufuuka wa yellow, amaaso, ebibatu by'engalo, eby'ebigere, oluusi n'omubiri gwonna ne gufuuka gwa yellow. Okulogoota n'ekiro, eriyo abantu abalogoota n'ekiro. N'awawamuka oluusi n'ayogera by'asiibye alaba, n'alwana na bano n'alwana na bali, n'asamba zitteke, asamba mbwa. Enkooge ejja kumuyisa bulungi. Gwe ginnyike mu mazzi muwe anywe enkeera ng'esuzeemukko. Eriyo abantu abawulira ennyonta buli kadde n'abeera awo ng'awulira ennyonta emuluma yakumukumu. Ekintu kino oluusi kiva ku sukaali, oluusi kiva ku mubiri okuba nga guli dehydrated. Kale ne some other complications, naye enkooge esobola okukijjanjaba. Skin problems, omuli n'enkovu ezo ezizimbazimba, enkooge esobola okuzijjanjaba. Eriyo abantu nga tebeeyabya bulungi, kati nga bw'agenda emmanju tafuluma bulungi. Eriyo abantu ng'asobola okumala wiiki nga tagenze mmanju. Nabagamba ekintu ekyo bo abakimanyidde tebakifunamu buzibu, naye ekituufu kiri nti beesanga ng'afuna akasunguyira n'atandika okuba ng'ebintu tabitegeera bulungi kubanga ekibumba kino kibeera flooded ne kitandika okuproducinga hormones ezigenda ku bwongo nga zikola obusungu. Era n'oba okyegendereza abantu bano abalina constipation etatadde babeera nnyo baakasunguyira olw'okuba teyeeyabya bulungi. Kati nno eddagala liirino nkooge gwe gyemanyiize. Beera nga mu juyisi gw'onywa mwe muli n'enkooge. Nnywa enkooge ojja kulaba nga todduka misinde giri egya yiriiri ate nga si nti oba okyakaluba nnyo mu lubuto. Kale ggwe ogera ekiseera n'omanya nti at least 1 week mu mwezi oba buli wiiki nginywayo omulundi gumu, itirawo awo. Abo abakyala bagirenga balenga n'ey'olukumi. Osobola okugigula n'omanya nti ojja kuginywamu emirundi 2-3 ekizibu ekyo kibe nga kikkakkana. Eriyo abantu abalina asthma nga bakaluubirizwa mu kussa, tassa bulungi, enkooge eno egenda kumuyambako. Tuyina dysentery, omuntu ng'ayina embiro ez'omusaayi, muwe ku nkooge ajja kutereera. High blood pressure, abantu abalina high blood pressure, endwadde zino eza high blood pressure ziri autoimmune. Omubiri guba gwerumbagana gwokka na gwokka, as in teziba nga infection nti kiva bweru. Buno omubiri gwe gubuweesa ne gwekolamu omulimu ne gutondawo obulwadde. Kale enkooge egenda kukuyamba nnyo nnyo nnyo. Eriyo eddagala lye bayita fragile oba metronidazole. Eddagala eryo lifaanaganira ddala enkooge mu kukola. So omuntu nga ayina stomach upsets, embiro ezo, kweganga bw'omanyi fragile bw'asobola okukola, osobola okumuwa enkooge n'abeera bulungi. Eriyo abantu abalina omusaayi oguzitowa nga guli thick. Omusaayi ogwo bwe guzitowa ze zimu ku ndwadde omubiri gwe zitondawo.
kale nga bwe guzitowa omutima gutandika okukaluubirizibwa okugupampinga era n'entambula yaagwo mu misuwa eba ekaluba. Omuntu bw'atyo singa afuna obunnyogovu ayanguwa okuyisibwa obubi kubanga guba gwanguwa okukilootinga. Naye enkooge y'emu ku ddagala erisobola okwanguya okutereeza embeera ezo. Eriyo bamaama bano bannafunye ettu lyamugema n'alyoka atandika okuwandawanda nga emmere awunyirizaako ompunyirize n'ayitawo n'aza balansi. Kale okutanako okwo enkooge ddagala nnyo. Jjukira olinywa ne likuvumula embeera eyo ate nga bw'ofunamu n'ebirungo ebigenda okusapulimentinga ku mwana. Eri abantu abagamba nti bannaaye nina gano amasavu agatali malungi mu mubiri, njagala kusala mubiri, weekwate enkooge. Weekwate enkooge egenda kukujjanjaba bulungi. Enkooge ekola nnyo nnyo ku bantu abayina amaaso amakalu. Eri abantu abayina amaaso agakambira n'atandika okutemya ati naye nga bw'alitemya ati teridda, bw'atemya ati teridda. Enkooge eno tugikolamu eddagala drop lye tutonnyeza ku maaso ne gaba nga gajja kuba bulungi. Kale nga bwe tukirabye nti esobola okutereeza omusaayi, eddagala erisinga eritereeza omusaayi ate era litereeza n'omutima, so ne weesanga nga obeera mulamu bulungi. Bannange ebintu bino bye tusoma tubyettanire era tubikozese tubeere nga tusigala tuli balamu bulungi. Ekintu kino kibeera kya bbeeyi rayisi. Bw'oba okikozesezza nga tonnalwala weewala okulwala era ojja kwesanga nga obeera mulamu most of the time. Olabe nga banaye omwaka ngumazeeko nga sirwadde. Not because tolina ky'okoze, no, naye lwakuba ojjumbidde rightful measures ezikusobozesa okubeerawo ng'oli muki, ng'oli mulamu. Kale twagamba nti eddagala lino egganda ddungi, funayo ekika omanye nti ku luno ŋŋenda kkozesa enkooge. Ŋŋenda kkozesa enkooge this week, actually this month, nga buli wiiki ngikozesaayo omulundi gumu ebiri nga nginywa nga juice, oba ngenda gikozesa buli lunaku nga mu kifo ky'okutambula n'amazzi ntambula n'enkooge yange mu ccupa nga baginsogoledde bulungi. Madamu mugambe ndeese enkooge eno naye njagala genda naye ku mulimu, so asule ng'aginnyise. Bw'amala okuginnyika amazzi gali gakamuddemu agayise mu blender gabeere smooth, agayise mu kasengejja agakutere mu bottle. Take that, ojja kuwulira nga you're so refreshed. Olaba enkooge nze bye bimu ku bintu bye nnali nkozesezza ne mpulira nga my life is so good. Oyina engeri gy'owewukamu n'owulira nga n'olubuto luli very okay, digestive system eri okay, wenna ng'oli very fine. Bw'oweebaka bulungi, kweggamba nga wenna oli bulungi. Kye njagala mumanye nti ebirwadde bino ebisinga obungi ebitutawaanya bisibuka mu lubuto. So if you can make your stomach good, n'ototeekamu kakikya, then n'oteekamu n'ekisobola okumaintaininga nga buli kimu kiri okay, ojja kwesanga nga yo all right, okay? Kale mwongere okusubscribinga, musharinge, mulikinge, tubeere ku mukutu kuno tusome ebintu ebinyuvu nga bino. Saagala obeere awo kaabe mbw ate simanyi siina appetite. Nywa enkooge. Enkooge teboola myaka. Tulabye nti n'omukyala ow'olubuto asobola okuginywa, meaning nti n'omwana omuwere asobola okuginywa, n'omwana omuto asobola okuginywa, n'omuntu omukulu asobola okuginywa. Pressure sukaali ddagala, appetite no ddagala, maanyi mu kisenge no ddagala, obeere malembe. Okay? Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Akuume atakuumira mpeera. Weewaawo.